tugezeeko atubuulire Kabuleta biki byateeseteese okutugamba mu lukuŋŋaana lwa bannamawe. Munnaffe Dennis Ntege tusaba otandikirawo otubuulire ebiri mu lukuŋŋaana olwo. Ntege. Wanjipa. Ebintu byatandika. Webale nnyo webalire ddala mwannyinaze Nnaalongo Farida Nakayiza n'omulabi wa BBS Telefayina omulungi. Mu mawulire gaffe gano agajotobadde akadde kano kennyini. Tuli wano Nsambya omukulembeze w'ekibiina National Economic Empowerment Dialogue NEED Joseph Kiza Kabuleta we yasalawo okukuba amakanda oluvannyuma lw'enjawukana n'entalo ezaali mu kibiina kyabwe ekya NEED nga n'okutuusa kati zikyabatambuza kannaginaji. Gye buvuddeko waliwo bamu ku bannakibiina abavayo ne bategeeza nga bwe bayimiriza omukulembeze w'ekibiina kino okumala ebbanga lya myezi 3 nga bwe bagenda maaso n'okuba nti bamunoonyerezaako olw'ensonga ezitali zimu ze baavayo ne bategeeza ab'amawulire sabbiiti ewedde. Kyokka olunaku olwaleero omukulembeze w'ekibiina kino Joseph Kiza Kabuleta avuddeyo n'abantu kulabu ategeezezza nti bye bagoberera byonna mugenda maaso n'okuba nti oba oli abamuwummuza tebyali mu mateeka era naye kyakoze kwe kuyimiriza omwogezi w'ekibiina kino Moses Matovu ng'agamba nti ssemateeka w'ekibiina gwe baasangawo eyabagibwa mu mwaka gwa 2025 amuwa bulungi omukisa ogenda maaso n'okuba nti akola byakola akadde kano kennyini. Ayanjudde ekifaananyi kyagenda okuba nti akozesa mu kampeyini y'omwaka guno ogw'ebyobufuzi 2025-2026 era n'ategeeza nti mu kiseera kino asimbudde. Akadde kano njagala mbe nga negatta ku mwami Joseph Kiza Kabuleta abeereko ensonga ezimu zagenda maaso n'okuba nti attaanya n'okwanukula bamu ku bannakibiina abagenda maaso n'okuba nti bamunaabira mu maaso. Mwami Joseph Kiza Kabuleta, tuli butereevu ku mpewo za BBS Telefayina. Bannakibiina bakugoba otongoze ekifaananyi kyogenda okukolesa mu kampeyini ya 2026. Tomenya mateeka. Waliwo amateeka agagobererwa ebibiina by'ebyobufuzi. Tewali kibiina kya byabufuzi kirina constitution nga abantu basobola okutuula we banywera ne basalawo nti bagobye omukulembeze w'ekibiina. Ekyo tekiriyo. Tulina constitution gye tutambuliramu. Constitution erambika bulungi nti akakiiko ka NEC kalina kukubirizibwa president w'ekibiina yenze. Nze nina okukubiriza akakiiko, nze nina okukayita, nze nina okukakubiriza. Kati bwe mba sikayise nga sikakubiriza tekabeerayo. N'olw'ensonga eyo tewali meeting ya NEC eyatuula okusinziira ku constitution yaffe. Olw'okuba teyatuula tebasobola kubanga banyimiriza. Ate nga ne bandibadde nga baatuula nga nze nakuba olukiiko olwo ne ndukubiriza, NEC teina buyinza bunyimiriza kubanga nalondebwa nalondebwa delegates conference. Kati obuyinza obunyimiriza buli mu delegates conference. So kati baamala gateekawo kintu nga kyali kyakusasamaza b'amawulire. Ab'amawulire ne basasamala kugamba ng'olaba mu ngeri y'ekifiiriza ey'okuzanya mu ngeri y'okwonoona abazze okwonoona naye nga okusinziira mu mateeka tekiriyo. Y'ensonga lwaki n'abankubira ab'amateeka nagaano baddamu kubanga nga ndaba bw'obeera ng'olina ekyapa ky'eky'ettaka ng'oli mu nnyumba yo ng'ekyapa go kiyina kiri mitwetwe olinajja n'agaava mu nnyumba yange kwega obulwa ky'omuddamu n'ogamba njiveemu ntya ekyapa nze nkiyina ate nga kiri mu mannya gange siina looni mu banka osinzidde ku kikega n'otegeera nti olwo ayina embeera gy'ayagala okuteekawo mutandika okuwanyisiganya ebigambo. Kati nze saagala kutandika kuwanyisiganya bigambo n'abantu abatalina anything to lose. Kakati nze ngenda ku bukulembeze bw'eggwanga. Kati amateeka agafuga ekibiina kyaffe pate yaffe weegali singa wabaawo ebintu bye bagamba byenso waliwo engeri nyingi ze basobola obiyisaamu naye nga si engeri gye bakikolamu. So n'olw'ensonga eyo siri ku suspension nkyali president wa NEED era ngenda kubeera president wa NEED era ngenda kwesimbawo under NEED naye nga ate ebyali ebyokusasamaza amawulire ekyembi oluusi ab'amawulire oluusi tebasooka na kwebuuza kubanga baalisoose ne beebuuza pate ya kika kyeno ng'abantu bamala gasituka ne bakola press conference yaga nti omukulembeze tumugobye. Ekyo wali okiwuliddewa? Oyogeddeko ku ky'okuwummuza abadde omwogezi w'ekibiina nga tumaliriza. Simuwummuza abadde omwogezi w'ekibiina. Constitution egamba nti president w'ekibiina yabeera chief spokesperson. Kati ne ngamba nti nga chief spokesperson obuyinza obwogerera ekibiina mbweddiza. Kati teri muntu mulala ayogerera kibiina okujjako nze kiri mu constitution. Sinze nagiwandiika. Naawe nkugambye kino ekibiina nakisangawo
ne banonda ng'omukulembeze waakyo kati constitution sinze nagikola naye erambika bulungi nnyo nze chief spokesperson nze omwogezi omukulu era kati bwe kigenda okubeera. Weewaawo tweyanzege ensonga President wa NID Joseph Kizza Kabuleta zirambise bulungi agenze maaso n'okuba nti aliko naye bannakibiina baawummuza mu mbeera atakulekera nawe tomulekera wabula ebisingawo tujja kuba tubireeta amawulire gaffe gambuze ku ssaawa emu n'ageziika ku ssaawa 4. Nze Dennis Ntege kankudde gy'oli mwannyinaze Nalongo Faida Nakayiza yongera abalabira BBS Terefayina mawulire gy'otobadde. Ye munange Dennis Ntege omusasi waffe aleerudde ate ku